Yaddenga contract yaddiziddwa bujja endagaano yasayiningiddwa buto ekkiriza Uganda okubanga bagenda okukolera mu ggwanga erya Saudi Arabia naddala ba housemaid wabula Bankubakyryo bavuddeyo ne bakawaŋŋamula ne bagamba bossi bamativu na ndagaano eno eyakoleddwa obupya olw'ensonga nti nno ebintu byonna bye baaloopanga bye baakaabanga ng'era basuubira bibeere nga bijjiramu eno contract bagenza okukizuula nti nno tebiriimu kati nno waneeno kubidde omulanga ekisitudde omulwanizi w'eddembe wa Bankubakyryo Abdallah Kayonde n'asitukiramu n'agamba bagenda kubanga baddukira mu kkooti babeere nga baggula omusango nga beemulugunya ku contract eno lwansonga contract eno terina wegenda kubanga eyambira Bankubakyryo kati nno nze naawe ebintu nno byeyongera kutabuka naawe ekyo okimanyi wabula njagala kumanya nga gwe Nkubakyryo gwe olowooza ki ku kino ekigenda maaso gw'olowooza ekyokuloopa omusango ekyokugulawo omusango ogenda mu kkooti kiina enkyusa kyekigenda okuteeka mu nkola China engeri gyekigenda okuyambamu ku Bankubakyryo byonna tugenda kubanga tubizuula jjukira nti yenze Shila Adita imbeerayo nga mbasuubiza nga mbagamba nti nno nze Eva nja kubanga mbatuusako updates we mubanga munneesize gw'olina okukola ekintu kimu kutweyungako otya subscribinga okwate ku notification bell ngamba akada akali waggulu oleme kubanga omisinga video n'emu jjukira bw'omisinga video munange kiba tekigenda naffe tuyamba kubanga information tetuteekawo tuba twagala mugifune tomanya eyinza yambako oba neyamba omuntu omulala ate najjukira nti nze Eva mbeera mbagamba imbeetaaga nnyo era mbagala nnyo era nga mbatumirako yonna gye muwangalira abali mu Saudi Arabia mu Jordan abali Oman Qatar abali Uganda abali Tanzania mwena imbagala nnyo njagala tugendeko mu katambi kaneeno nga omulwanizi w'eddembe lya Bankubakyryo ayina obubaka bwawa naki ekigenda okubanga kikolebwa mu bunnambiro kati tugendeko mu katambi. Olunaku lw'eggulo gavumenti ng'eyita minisitule y'ekikula ky'abantu yakakasizza nti endagaano abawala abakolera n'abasuubira okugenda okukuba ekyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia yamaze okuteekebwako emikono era mu kadde kano bakkirizibwa okugenda okukola. We have now started clearing Ugandans traveling abroad as domestic workers to the Kingdom of Saudi Arabia. Endagaano yakoleddwamu ennongoosereza efumbekeddemu ensonga gavumenti z'erowooza nti abawala bano tebajja kuddamu kubonaabona n'okufiira mu ggwanga lino kyokka be bakoledde endagaano balowooza nti gavumenti yamaze byambulago. Abawala abali mu kukuba ekyeyo Saudi Arabia mu kadde kano bagamba ensonga zonna ezalambikiddwa mu ndagaano eno za kukoma mu bigambo kubanga babakozesa si beetegefu kukyusa mu nneeyisa yaabwe. Bw'olaba akakiiko kano aka Joint Technical Committee akakiiko kano katusuubizibwako dda ne katabeerawo naye mu kakiiko kano tusaba tubeereko nga ba migrants naffe nga kwe tuli ku kakiiko ako okusobola okubanga tulina abantu abo abanaatuteesezanga ebituluma. Bw'otunuulira endagaano eno akanyomero akasembayo ak'omusanvu kalaga Joint Technical Committee naye ddala komiti eyo enaabaawo oba mugenda girekera makampuni. Abawala bano balina ebirowoozo bye bazze bawanjagira bekikwatako ebibaluma n'okusingira ddala okusasulwa ekitono kyokka endagaano yatuuse kufuluma nga tebyogeddwako. Tukotakota mu Galumonde singa tunaba tetuyina bukulembeze oba buyite obwannannyini nga ffe ba migrants. Kiraga nti tetwafiiriddwako era byonna bye twasaba tetwaweereddwako wadde n'ekintu n'ekimu. Bannange ffe tetuli bantu tetusaana kufiibwako oba tetusaana kuteesa. Abdallah Kayonde nga mulwanizi wa ddembe lya Bankubakyryo wansi w'ekitongole ki Migrant Workers Voice agamba okutuusa nga gavumenti ekkiriza Bankubakyryo okubeera n'obukulembeze obwabwe obusobola okutunula mu bibaluma endagaano eno terina makulu. Ggwanga libeewo n'obukulembeze bw'abaana bano mu ggwanga y'ensonga lwaki basibira ku Voice oba ne basibira mu bibiina eby'enjawulo nga basaba obuki basaba bannaabwe ba equals abalina experience ezifaanagana babayambeko naye ate ekyo mukikuba. Kenneth Olokanga naye alwanirira ddembe lya Bankubakyryo wansi w'ekitongole kikyeyo Initiative Uganda agamba byonna ebiri mu ndagaano n'ebitundu 95 ku buli 100 si byakuteekebwa mu nkola kubanga Bankubakyryo yabakwatibwako obutereevu eddoboozi lyabwe lyatuulwako. Tukyanona emirambo tukyaginona tukyakomyawo abamenyese emigongo emikono n'amagulu tukyakomyawo abamaze emyaka oba emyezi nga tebasasuddwa ssente zaabwe kubanga teyataddewo justice measures oba we ziba ng'erina we yazikwese eveye zitulage. Wentuukidde kwoloka
musanze n'olukalala lw'abawala bafiiridde Saudi Arabia mu nnaku ntono eziise wabula nga bakyabuliddwa engeri gye bayambako abooluganda lwabwe okufuna emirambo gy'abantu abo. Eno airway bill yakamahoro Anet yafa akomezebwawo nkya. This very week twakaza alupo Jeni ne Namagwa Patience. Namagwa Patience yakubwa ne tulopera ministry teyafaayo, company teyafaayo n'atuuka okufa n'okumuza ne lufuuka olutalo. Bannange ministry manyi company yatwala Namagwa Patience yakozeewo ki? Eno airway bill mugisanze wano n'akomawo nkya mufu. Mukadde kano omukozi akolera mu nnyumba e Saudi Arabia nga wa ggwanga lya Philippine afuna ensimbi eziri wakati wa kakadde akamu n'ekitundu wamu n'akakadde akamu $3,000 kyokka Omunnayuganda afuna $900 zokka. Bakukulumidde gavumenti olw'okwefuula kyesirikidde mu ndagaano eno nga bannayuganda basasulwa obusente obw'omunyoto. Naye nga bw'otunulira ensi za Africa ojja kulaba nga bannayuganda basasula sente ntono. Kati bwe bakujja wano ng'oli wa Rwenda kitegeeza Omuwarabu asuubula ennyonyi ennamba ajja kwanguyira okujja essawo e Uganda anoneyo abakozi kubanga Uganda tebaseera. Waliwo abaana abakomye wanene Uganda abanja omusala gwa contract namba myaka 2 myaka 5 so ekyo bagenda kikola batya. Mechanisms tezirimu okujjako okwogera obwogerwa mbwe ebintu bijja twalibwa mu mateeka nga bwe bali babituteyo ddi. We are ready to go to court kubanga temuyinza genda maaso nga bannayuganda mbatwala nga abaddu. It is exploitation. Sitiru tukyakaabira ddala era omulanga tukyagukuba endulu tukyagikuba. Bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku lw'eggulo omukungu mu minisitule y'ekikula ky'abantu Martin Wandera yategeezezza nti abalwanirira eddembe ly'Abankubakyryo beebuuzibwako ku biri mu ndagaano eno nga tennateekebwako mukono wadde ng'ate bo bagamba bye baagibulira tebyatunu. Contract yawedde dda okusayiningibwa era ng'asuubira nti mwenna mwakitegedde dda n'amateeka agali mu contract eyo mwagatunuddemu. Naye ekibuuzo kyange kiri nti mwenna abakozi ba housemaid amateeka ago agali mu contract mukakasa gaba favoringa, mukakasa amateeka ago gagenda kubayambako ku bizibu byammwe bye mubadde nga mukaba ebbanga oba mugenda sigala nga mukaba. Nze nno amateeka ago nagatunuddemu n'endaba nga mulimu kale amasaamusaamu agabadde geetaagibwa okubanga googerwako wabula ate nga beerabiddeyo ebintu ebikulu ennyo bye twabadde twagala bibeerere ddala mu eyo contract bisobole obayambako okukuuma obulamu bwammwe n'okutambuza emirimu gyammwe nga temuli ku bunkenke. Kansuubire nti nammwe akatambyako mukeewuliriddeko bulungi nnyo ebyo nno tebibadde bigambo byange nga bwe nababuuzizza luli ne mbagamba nti banange abaana abakola e Bulaaya mukakasa endagaano eno egenda bafavoringa oba nedda era ne mbabuuza ne mbagamba mukakasa nti amateeka agali mu contract omwo gagenda kubayamba oba nedda ne mbabuuza mukakasa waliwoko enkyukakyuka ku biki ebiri mu contract ya leero n'ogikompeyalinga n'eri eyaliwo ne mbagamba neno batuzanyidde ku mutwe babadde baagala bwagaze sente nga balaba bazeetaaga bwe banadilayinga nga balaba chance egenda kubanga ebayiseeko ne basalawo baddemu babatundeyo as usual muddemu mu bakolerere jjukira ffe Abannayuganda tuyingiza billions 17 mu ggwanga lyaffe Uganda n'okusukamu nga zivamu ffe mu Bankubakyryo nga tebafuddeyo oba gwe bakusaze mmeka oba mmeka w'osindika $5,000,000 ne bakuggyako $5,000 ne bagamba ono wasindikidde $5,000,000 ne $5,000,000 tumuggyako 5 wana kitegeeza next time asobola okusindika $1,600,000 tumuggyeko akakadde oba something bwe batyo nno bajja bazanyira ku ffe Bankubakyryo obulamu bwaffe tukkirize nti nno ffe twabuwaayo okukolerera abo babeere nga bekusa mujjukire nti ensi yonna gyekoma okubeera mu corruption ey'amaanyi bino byonna weebiti tetugenda kubanga tubiwona tugenda kubanga tubifeesinga nga bingi nga byeyongera wabula nze kyenkutira Bankubakyryo kyokka kiri kimu nze ndowooza teriyo ssuubi lyakubanga tukyusa mu ngeri yonna teriyo ssuubi lya Bankubakyryo funa bwenkanya teriyo ssuubi lya Bankubakyryo kwekubira mulanga oyina kubeerayo mu kasiriise ffe kennyini tuyina kwebeereramu n'omanya omulimu gwo n'oguyiga n'otya bw'olina okugukola n'otya bw'olina okugwekuumiramu ng'oli seefu. Yes, nakusaba nnyo Katonda kubanga bw'otoosabbe muganda wange ojja kubanga okoosekose mugaalo monde kubanga Katonda oyeka munnange yagaba yennyini buyinza yagaba yajjawo gwe tulina yekayeka okwesiga kubanga olaba abalina ku buyinza bw'emmundu abasobola okwogera ne batunwanirira tubaloopedde bagaanye ne tubabuulira ebintu
ebintu ebyo ebituluma babeere nga babiteesaako balongoose omulimu kubanga after all be basinga ofunamu nakyo ne kibalema ng'ate chance bagirina bw'olowooza ani agenda okuyamba omuntu asigadde omu yekka asobola okubeererawo mu mbeera embi asobola okubeerawo ng'omusabye yadde tomusabye asobola okubeerawo yadde oyagala yadde toyagala yoyogo katonda yekka n'otula wansi oyogera ne katonda we n'omugamba munange mpita mu kusoomoozebwa gwe wantonda gw'omanyi olugendo lwange era gw'omanyi bye wantegekera mu maaso yawe gw'omanyi olugendo lwange we lugenda okukoma either lugenda kukoma mwene ensi oba lujja kunsobozesa okugenda mu nsi endala n'okuddayo ewaka yekka gw'olina okwogera naye abeere ng'akutaasa naye bantu banno tebajja sobola kutaasa kammanye kikyolowooza mu comment section yenze Shila Adita Imbagalanyi.